Mu Peetero ekyokubiri essula nayo yakubiri olunyiriro lw'15 n'olw'16 woogera ku Balamu wagamba nti abaleka ekkubo eggolokofu ne bakyama boogera ku bantu abaleka ekkubo eggolokofu ne bakyama nga bagoberera ekkubo lya Balamu omwana ba Beyoli eyayagala empeera ey'obutali butuukirivu. Mukama alina kye yamuyita okukola nga kya butuukirivu nga kigenda muweesa empeera naye ye n'amaliriza nga yeegombye nga yeeyagalizza nga yeegwanyiza okufuna empeera etali ya butuukirivu nti ekya Mukama bwe nkikola sifunamu naye ate bwe nkola kiri ekitali kya Mukama mwenfunira. Olw'16 lugamba nti naye n'anenyezebwa olw'obujeemu bwe endogoyi etayogera bwe yayogera n'eddoboozi ly'omuntu yaziyiza eddalu lya nnabbi. Endogoyi Katonda yaleetera endogoyi okwogera yo Bayibuli egamba nti neziyiza eddalu lya nnabbi nti yali alaluse bulalusi okuva ku bya Mukama okwegomba kubanga muntu mulala amusasule so si Mukama yaba amusasula naye ng'omuntu omulala okumusasula kabaka gwe bayita Balaki okubeera nga yamusasula alina okumukozesa ekyo ekitali kya Mukama ekitali mu nteekateeka ya Mukama kubanga ye Balaki kye yali ayagala ng'ayagala Balamu amukolimirire abaana ba Isirayiri so nga ate ye Katonda yali ayagala Balamu ono asabire omukisa Isirayiri naye nga ye oli amugamba bankolimirire kati nga ali awo mu makkati bwe mbakolimira ono ajja kumpa ssente naye ate Mukama ye yaŋŋamba mbasabire mukisa.